Newspack channel kwali wabale kubanti nate oje kumideko kiriza tuwere ngate tugatandikirawo. Calvin Kayanja simanyo balivayo nabeera ngate asimako ku Bobi Wine. Calvin Kayanja taina bigambo birungi eri Bobi Wine oluvanyuma lw'okubanti nate Kapere munange yatambudeko ne Bobi Wine bagendako ebweru kitegera nno ne balinya ane kunyonyi. Calvin Kayanja avudde nayo kagamba nti senga sente ezo munange ezatutte Kapere zamukoleddeho business. Katukwe Calvin Kayanja oba yalisima koddi ku Bobi Wine ni akatambike kano. Omusiru yekka yalaba nti ekyokulinnya ennyonyi n'ogenda okulambula Dubai kiina kye kyongera ku muntu. Ennyonyi njikkiriza esobola okukyusa obulamu bwo ng'ogenda ku mulimu. Nabagamba wano olunaku lumu nga mutijjatijja nga batwala King Shiba ekkata olwaleero aliriddawa. Ne mbagamba bwe mba mwagala kukolera charity na kusiima muntu ono mumukolere business oba mutere wakayumba wanasa oluba. Olwaleero King Shiba mumanyi gyali. Mumanyi gyali. Kati so ye kadingo kasita yategeera nti mwagala okuba kyamuukiriza ddani ebintu ebyamakulu. Kyova olaba asobola okugamba omutegese yamusasudde ogenda okuperforming e Dubai. Nti ku bantu benjijja nabo nteeraako Kapere. Nsobola okuzannyirako ebyobufuzi. Naye nga one ekyokutwala Kapere Dubai ku bizibu byalina. Ayina abaana bayitirivu n'omukyala talina kyabaliisa. Kapere ne landiroodi we wenjogerera mu banja emyezi 6. Sente zino era bwe mba mwagala kusiima Kapere na kutulaga nti olina omutima omulungi. Lwaki tomugulirayo ka 5 ku 10 n'omuteeramu akayumba ka miliyoni 3 n'oyambira ddala obulamu bwe? Dani okumuteeka ku nnyonyi. Kituufu esobola okuba nga yali weeru ya Kapere era nga kyayagala. Naye ng'omukulembeze olina okuba n'amagezi agabuulirira omuntu n'okumulaga ekituufu ekisobola okuyamba obulamu bwe. Nti kituufu Kapere okugenda e Dubai okyagala naye tekisobola kukugasa. Soka weesetting nze kyensobola okuyamba n'okujjako kwe kukuteerawo woobeera oba kwe kukuwa entandikwa mu bulamu enaasobola n'okuyamba abaana bo. Ekyo kye tuyita omukulembeze. Naye nabalabye mwenna mwaka Bobi Wine n'ekyennyanja Kapere kye yalidde. Kapere ayinza okuba ye yakyesasulidde ku bukoga Bobi Wine bwaliko. Olaba yatuuse n'okupeekapeeka promota nti nteera ku nnyonyi Kapere basobole okulanga ebivulu byabwe by'e Dubai. Kati omukulembeze ali mu struggle. Ogenda ku boat cruise nga ne bakadaama bagenda okuyingira basonze. Olunaku lwe mulizibuka amaaso bantu mmwe nti ono omusajja banoonyezaako sente. Nakuba nakugusa ebyo byamulemerera nga akyali muyimbi. Mujja kufuna amagezi mu mutwe. Kubanga Bobi Wine nga akyali muyimbi ne Dubai. Ne Dubai baali tebamutegeka ate music we yakubaluddawa. Ne kati bwakozesa situlago mbu tugenda ku boat cruise. Kubizibu abaana be Dubai bye mulina. The boat cruise gwe mugase nnyo gye muli. Mutugenda mu kisaawe kusamba mupiira. Ku policies ezeetaaga okwamendinga ne bilaterals ezeetaaga okulivayizinga mugenda kusamba mupiira na mujege. Nge basiibudde naye nga ekyo sikiraba mu makulu kubanga ne King Shiba mwamu kimukolera mu mbuulira aliriddawa. That is me Calvin Kayanja nze sirimbira nja kubagamba amazima. Subscribing, liking, atereko bakabawo mu comment section. Suna Beni avudeyo na sekerera Fifi the Queen. Juki ya Fifi the Queen yali omu kwaba abasabula ennyo Suna Beni ensonga ze n'ennambwayo wezagenda mu mawulire era yali ttiimu nnambwayo. Kaakati nno munnange bakugamba nti no zikusooka ne zitakuva lwemalireyo. Kaakati nno Suna Beni avudeyo na sekerera Fifi the Queen kw'ossa n'okuba nti nno amusabudde kyatamwogeredde nga tekiriiyo akatambike kano. Fuse Fifi the thief omubbi ate ogenda kukyejjako otya waswadde nno kati kali eyo kali mu kuyiyayiya mbeera gye kagenda kuddamu mu bantu kadde kawoogane gye vaayo owoogane kajje kalebeze endago zikalinga ez'akamusungusungu. Akakazi ako kannakapanka ako okajjukira omwaka oguwedde kakujonkera bwe kanfuukira ekizibu anti nga buli lunaku avaayo bufulutuka mu bbanga buli lunaku nga kavaayo mukyala nsibuga ntuuse n'ekipya aganionio kalina ne lulyoka lunyonyongo kano olyoka olutunulya n'ogamba lubadde lutya. Nali mmanyi nno nti omuwala oyo baamala ekyufu nga simanyi mulimu omutuufu gwakola okuva lwe ku TV. Mwegendeze ba motivation speaker bano abeefuula mbu nno bo bakimala nnyo.
abantu abo abafakinga obulamu ku social media kuno tujja genda tubategeera mpola akakazi akonga kabadde kakazi gwe ng'obadde oyita kulinnya ekiswazo omugagga kusesema ntula ekiswazo omugagga kusesema ntula fifi wasesemye ntula olyoka ozirabe omanyi nabasabira dduwa ya Kamulali bantu mwenna buli yagayula ekimwa ky'embizzi bw'ati bw'agezaako okunzijonkera ebintu by'atategeera namusabira dduwa ya Kamulali tolaba bonna ngenze mbava kumu ate nga bwe bawemuka ojjukira n'ekino ekifere ky'okuntebera kino ekitunzi ky'ettaka ekibbi ekyo ekyafeera ekyapa kyange ekyo ekibbi nakyo nakisabira dduwa ya Kamulali tewakiwuliranga amawulire ne gavaayo ne gakikuba tuba tuli awo bakibikkira amawulire ne gakikuba baba mbukiina emisango egiweranga 45 mu kkooti yakubba nakumpanya byapa bya ttaka si we gwali neŋŋamba nti ekyo kakinkitadde kasita Mukama Katonda amaze okukyanika kati nennabitengero Honorable wuno omulimu gwagukoze mulimu ki omulimu gw'okuzaala abaana boli mukulaba awo munnange abo bonna baana be okitegeera no mukwano era yavuddeyo n'alyoka abalaga naye n'agamba nti omulimu akyagukolera ddala n'olwekyo akyayongerayo abaana ng'akyali mulamu akyayongera okuba nti no azaala katukuwe akatambi kano omulimu gw'okuzaala nja kuzaala ate empulya nkyawoominga mutidde nnyo nkome kummwe nkome kummwe nkyalina kale kaakati taata abaana bano n'abala basigaddeyo Luwanga jangu Luwanga kati ngenda kati kusunsulamu nkulage emitendera kakati mubatikiddwa diguli n'abakozi ba businessman bonna mbayina bano bagenza okusoma batikirwe naye nga kitali nyina abanyambako benawe emirimu pakiba fees pakiba fani pakiba ulichasu pakiba sebele tata bana bali wano bonna diguli bonna bali wano diguli nze sikyebuuza bannamateeka ono kati ali mbakagwa ne company advocates tokyalina kyonzunza era bonzanga mugati soko gye wana waka kulaba oti ate wano ewange taata sekandi nga bwekimanyi twava buddu taata ng'okimanyi nti maama wanzaala nakati ali kamuzinda mubuuza nfukamidde wano teri mwana wange ambuuza nga yeesiimye mu bbanga okuva kondo okujjako ng'ombuuza ebintu bibiri good morning good evening awutambula naye taata wasuza otya taata osiibye otya saakumanya Shafiki gwoli mwana wani olwokubaddeko ekikofiira sokojo olaba akasirwako obudde akanosikalaonakala sibu taata obadde otya mukulu oli mugole kikuja ku muzadde abaana bano nze nebaza Allah yaliisa bano abaana bonna basoma abali wano teri mwana owange gwe bali bagamba butagenda kukola kibuuzo lwakiri Allah mukola ki mwebaza kubanga olw'ensonga teri mwana ono ali ku mwaka gwakumeka si gwakubiri ono ali gwakubiri Makerere enga tuziza ali mukola akanda konjereka ono alina diploma kati asomesa madinga Islamic ono Abdu ali Makerere mwaka gwakubiri ono mutabanya Kayemba Osman businessman atakwa bene basubyo so mutuma byonna abikola
Jasmats mwaka gwa kusatu ono Ivan omwana owange ono is a senior driver yanvuga yakola emirimu gyange gyonna mu bulamu bwange ono ali mu kwakusatu Kampala International University Kayole mateeka Kayole ali ku likodi ono mwana wange akola emirimu gyange wanawaka bwentuma guno naguli nakola ebyasobola okukola ali nafuna mezigula magagala eddiba taata ali mutumye Butambala teyazalibwanga mulema omwana ngo yali agenda okuva e Butambala ng'agenda kutuuka Jalamba emmotoka nekola accident nemutemako omukono ne bampita ngende nsayininge bagujjeko natya okusayininga mu kusooka naye ne ndaba ng'obulambu omwana ge bukola ki nentegeko omukono nengusayininga ne bagujjeko naye ketuwaali musajja mukozi makanika ate mulimi e Masaki wafa mu kyalo kati ono Buddo Junior agenza mu P7 candidates ono Kabule Kawempe ali agenza mu senior 4 agenza mu senior 4 Kawempe ono Simenchali ye Franchi yategeera nnyo amanyi nnyo abyogere ajja kusulawo kubanga ebigambo bingi tajja kwogera kale nga ono agenze mu senior 6 ensonga za Chosen Becky kwassa ne bbaawe oba taata w'abaana be Dictator Amy Munange tezinaggwa. Abitex avuddeyo n'alyoka abeera ng'ate asabula. Weewalanga nnyo mu bulamu okubeera n'omukazi ng'akusinga ssente n'erinnya. Oba olina okusaba ebintu bibiri, omuwala yalina okuba nga yakwagala ebitundu 8 ku 10. Oyo akusinga ssente. Buli lw'obeera n'omukazi ng'akusinga ssente n'erinnya, omukazi alina okuba ng'akwagala ebitundu 8 ku 10. Etufune kwa tusinga okumanya na ssente. Kaakati essaawa zino nga bendaba laavu yaabo ebadde 50-50. Buli lw'ofuna serebu, baserebu abakazi balina ebyogo, balina akamanyi. Balinnyako. Omwagalako. Alwa. Serebu. Baseri ekiyaye. Ntwerabyeko omulundi musajja mukulu. Nkugamba. Buli lw'okwana omukazi ng'akusinga ssente, making sure nti omukazi yasinga okukwagala. Kyosigwe. Olunaku lwali kati ekisooka Chosen Becky kawala kalabika bulungi serebu ate ayingiza ssente. Ebiseera ebisinga kizibu nnyo kusanga serebu nga Chosen Becky ng'asobola okubeera n'omusajja n'abeera naye omwaka. Era Chosen Becky mukazi nnyo aba yakukyayidda kubanga buli kaseera alaba abasajja abavubuka abalungi buli kadde. Ye Munange Dictator Amy akyagenda mu maaso n'okuba nti no yeekubira enduulu, n'okuba nti no yeewozaako, n'okuba nti no Munange alaga nti no bamulanga bwemage, alaga nti no bino byonna bali mu kumuwaayiriza mbutalabirira baana mbusimanyi yakubanga Chosen Becky. Akyagenda mu maaso n'okuba nti no yeerwanako. Kati twagala tubeere nga tukuwa odi eno gye yatadde ng'aliko abali mu kwogera nabo ng'abannyonnyola ensonga zaabwe ez'obufumbo ne Chosen Becky. Abantu ngenda balambulirira ensonga nga sirina n'omugwenzi bodde njogera mazima abantu balondewo buli omu atwale kyayagala okutwala wakati nze mbeera bw'omu okitegeera mbeera bw'omu omutima ekiro katagunjabike ebigambo biri buli wamu bwe tomanyi kati bigambo ebyo baana bange bwe bagenda kukula ne babiraba tobimanyi tomanyi kuba bo bajja kukola tusirina kyenja bannyonnyola unless nga nze
ne mama benga tutudde tubaga nti byaddala bino si biki si bituufu okitegera naye kati nze simanyi lwaki nze babeera bannyonoona mu bantu simanyi lwaki panze nasirika nentambuza emirimu gyange wali ompiddeko nga nakyenjogera nga kya famire no natambuza bulamu bwange nenkwata obusente bwange nentandikawo bizinensi yange kati bizinensi yange yina etambula balaba ekula ate sigamba nti oba bwetambudde sibawadde sente etambula nenkwata akasente nempeerera abaana nentasula eddwaliro abaana bali ku medical insurance wonna we balwalira nga bagenda onfuna naye olina nayogera nga tabeerangako nammwe nti muli babiri simanyi ani abasindika abantu abo simanyi ani abasindika okunnyonoona simanyi olumaka lwakitandiyagala okitegeera zitamunjagalangako yadde okwogera nange nti oba kiki okitegeera era osobola omanya omuntu nti ono omuntu omwesibako kubanze omuyimbi gye yakoma okumpulirangamu ennyo owulira nga yanyiiga okitegeera ng'ani anyiiga olwo ni maaka ng'anyiiga okitegeera nze buli jjukira kati nze waliwe nalinga mpushinga kintu kya famire sobola kwagalizangako mukyala wange kubeera ng'aliwa ali wansi okitegeera era buli luyimba lwe twakwatanga osobola okunjulira abaana ba tiktok banjulira okitegeera n'abayimbi abalala banjulira nabakubiranga owulira nembaga nti bala tupushinge mki music tutadde akayimba abantu nembaweereza mu inbox nga sinadde 10 kyebakoze eki kyobawadde kyebampadde eno oba nti obambawe wabula nga nkuma ntegeragana era nga n'abayimbi abo webata music waabwe olw'ensonga nti fe batukolera owulira kabeere ba tiktok webatanga music waabwe olw'ensonga nti fe batukolera era nga nze nkwata platform ye nga nteekayo ebintu byabye baba baagala oyisaawo okitegeera n'ekiba kivulu kubwereere kati olowooza ani abikumamu emabega maama w'abaana oba ani abipika simanyi kuba naye simusuubira kubeera nga akikola ku bintu bye nakola ebirungi anti gwe wamukubiddeeko yagambye atya statements eziva mu mukyala ye agamba atya tabimanyi naye akulaga talina kyamanyi okitegeera ate abantu abamwogera bali kumpi bebamuli omuki bebamuli okumpi okitegeera kati nze ekyo kyekiba kinnuma kati kitegeeza mwayawula kyekituufu nze sisobola kwogera nti oba famire oba kikuba kati yasigala famire okitegeera naye nga temubeera mwenna lwenawo mbeera nzekka nasalawo ntandika obulamu that is true so ekyokulabirira abaana obalabirira ye point gye mbadde njagala n'ekyokumukuba tomukuba ngendateekayo screenshot zonna okuva kuba nze mbadde nga ndabirira abaana kuva ku antinento nga neddagala tugendayo babiri oddinywa vidiyo olina ngulina kale tugendayo babiri oddinywa nensasula buli kimu eddwaliro bwe buuza abasawo bonna gy'abadde nga azaliwo babadde nga sibeerawo oba ani abadde nga akwata ssente n'akolaki n'asasula nze mbadde nga nkola okitegeera nolina ayogera ekintu nga yayagala kukkakkanya abantu bo bakunyiigire yabeere nga alaga yalikiri nti atalina ye buzibu bwonna kale ami bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel katukujukiza okuba nti nosubscribinga olikinga kwosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section kiriza tubuuzeeko ku mikwano gyaffe bano wammanga tutandise ne Chikosara twagala okubuuzaako ku Ati Musawo twagala okubuuzaako ku Olivia babiri Lucky Sandra God give us tukutumiddeko twagala okutumirako ku Jom 8858 twagala okutumirako ku Shasha Gray twagala okuba nti tutumirako ku Baby Shana twagala okutumirako ku Mariam Nakato twagala okutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Nankuke Esther Kazora Enoch Kagude Charis na Bosa Building Kirungi Esther n'abalala bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel beera bulungi weraba